kale mbadde kyabagamba ku ssente y'omiwa omusolo egenda maaso n'okubanga ebona abalira mu ggwanga erya Uganda. Wetwogera essaawa zino omukulu amanyikiddwa nga Ashburg Kato avuddeyo ne yeebaza Uncle Balam ng'agamba nti few days ago I made a tweet pleading to General Muhoozi for a car. Guess what? Uncle Balam 1980 saw my outcry and he mobilized from the friends of General Muhoozi. Today they have handed a brand new monster car to me and thanked me for loving General Muhoozi Kaine Lugaba. Yee, saba mukuru. The better friends of Muhoozi wabebaliwa. There's something banabana kibateekateeka bagala kutusibako omusajja ono 226 ne fe twakira baddo mutabana apokaguta bagala mutuletera 226 katubasabire katubasabire mumulete ati nagamba ki nenga bino binaseneza mu omusolo zizibera ku zino ensonga eno monster kaje bamuwadde ebadde mu bukadde nga 3 n'ekintu munnange wano yogenda buli mukisoboka ero tunanogamba why ati nagamba ki andi munaye bebakubira government ekikopo kakati olwo munakola mutya mbugaliko okuyomba nebo munayomba lineggwanga lyabwe buli kimu bakitwala da bebasalawo buli kimu ekyetagisa mu ggwanga wano bebagamba no kati mumwe monsteroid ono mumuwe bweti ono mumuwe $2,000,000 ono mumuwe 10 ono mukolebe muti naye mune singa bwe muti bwe mufaayo ne ku bintu ebirala timuze gwanga ne muziteeka mu ssente juza ba silver bucks team yeggwanga enamba kyovola ya performance na bubi silver bucks team yeggwanga ekola ku ezanya basketball babadde bali mu African tournament e Rwanda wano ne batu kugenda nga tebalina na ssente zibatwala ne batuke hotel business mama banja omutemero temo ensimbi ne tutuka okuyigayirira abasajja bano ne tukanoga Muhoozi munange tugambireko ku mama onde kitaawo nti batu kutimu yeggwanga enamba nga tusaba family bambi etuyambe so awe tuli ogazi no moroka si kibi beba friends of Muhoozi mwandi bade muzigaba kale finally Muhoozi yavuddeyo mbu nasasula bills z'eddwaliro bills za hotel na ye singa kale yakirowolezako mbudde nasasula ng'obudde bukyali kubanga kati nakyo twafunyemu because abavubuka bano olwattoki eyo gye bafuna okugenda kwali kuzibu kwabula kati basigale batuuse eri beralikira bill there's no way they can concentrate bazanye ebintu ebirimu amagezi era ogenda okulaba nga balemedde okubako ne bakuqualifyinga ogenda okumaliza nga stages bazivuddemu timu yeggwanga then oluvannyuma lw'abatoka abirya Muhoozi tuyambe Muhoozi is a youth ali mu myaka gyaffe abavubuka tulaba nti bamuteekateeka baagala Muhoozi ajje as an ex-president naye tanabakola engagements ziri awo ziraga ati anabeera mukulembeze w'eggwanga talinawo connection abavubuka bino ebintu taata bibavaako Muhoozi byandibadde aliko Muhoozi nga badde agala entebe eno tetwandibadde mu ggwanga esaazo nga tetulina Facebook yandibadde asituukiramu n'atoba order oba n'asaba kitaawe nti abavubuka baddizeeko Facebook because we are losing lots of money naye bwe bimulemye okitegedde projects abavubuka nnyingi nnyo eziri ezendwadde ateekamu omukono sizirabangako oba omufuna naye basobola okuva mu friends of Muhoozi kaniro gaba bawadde Ashburg Kato emotoka olw'okuba preaching enjiri yaabwe that's useless tikigenda kubayamba kumutuusa muteeka Muhoozi abantu bamulabira mu kifaananyi kya kitaawe essaawa zino so nga ate yandibadde asobola okwebrandinga ng'omwana n'ava mu kifaananyi kya kitaawe nti nze kale ndi mutabani wa Kaguta naye nsobola okukola ebintu ebyapiringa n'abavuka because fe bagenda okusaba obululu okujja nga agenda kujja na force naye bagenda kujja na bya mirembe mbwasaba akalu muganda wange tana kiyakoze kimuwesa akalu mugwanga wano tewo kiriyo oba kitegera so nga ate wala akakundi akamutusibyeko kebaita friends of Muhoozi kaneruga obutali kibi because Muhoozi has a right okuvuganya nga president he has a right okubeera mu kifo kyonna kyayagala but what is he doing okutusikiriza ffe tumukiririzemu because after 30 years government ya kitaawe enseera bandabe kati abantu bagivaako dda gweyagala gwe wasente gwetagala atemuwa we would hope essaawa zino Muhoozi okubanga eriyo projects z'abavubuka zayingiramu netuba nga kitaawe tumulaba nti ku kitaawe emyaka gyejo balowooza byabwe bya 1900 yandibadde alowooza kati bya century yaffe n'amanya nti Abannayuganda n'abavubuka internet kati ya mugaso nnyo eri eggwanga n'abreedinga kuba bye basalawo
nti abana omusolo mukendeze abana bongera ofuna omulimu internet ebiri ya rais mu gwanga ebintu bitambule. Muhoozi yandibadde sawa zine ebintu tata wo muto osali musale byako yandibadde yabirimu yandibadde ayina invitation z'abayimbi yandibadde yabakyaza black market iri mu kunyaga wana abantu mu gwanga yandibadde engejinga mu bintu ngebyo ne basobola okubanga ensonga zimirya ne bisobola kwanga bitambula obokitegeera but bino byokwata abantu ngashi ne Muhoozi simenyanga friends of Muhoozi wa Ashburg Kato Emotoka sikibe jimo kuba bakolera but you're losing it out. Milioni 3.2 singazi kuti nagamba nti zinasatu kubiri kati ziwavuka beka wempe abaine kintu kyebakola obanye biti bajja abantu mekaje obokunganyiza so ababadira Muhoozi game eno balambalugahare n'abasigadde it would have been very better singa mukera kumacha ne mufokasinga interest za mweziri mwagala kirala wala mwekwese mu kintu ekyamu kiringa engo okwambala eddiba lyendiga okitegedde okumuteka muteekateka mu ngeri nafu mpozi nga mugenda mutuletera mu ngeri kitawo gye yajjamu kuba gamanyi bagayina era bamusolo muleeta mu ngeri gye baagalamu naye baabagala mutuletera peacefully nti ajjanga omukulembeze ayimirire avuganye Bobi Wine gye bujja ayina resources ne set ne capacity ekola ebintu yandibadde akulembera okondeming okusiba kwa abantu okwekyononero okuwa abantu kibooko yandibadde akulembera ebintu binene bigenda mu ggwanga ebyekivubuka yandibadde ministry yagitwala dde y'abavubuka nga yagirimu makati bwati kubanga mulaba ku Twitter abeerako but he has even failed okusaba kitaawo internet eddeko so nga tebasobola okudda mu nyumba ne boogera nti muzeeyizaako internet abana bakole ki bajoge naye ekyo kimulemye bali mu kwenjoyinga sente zaffe za ggwanga nakuziwako bantu bamu be baagala oba okitegeera so abateekateeka Muhoozi friends of Muhoozi Kanyerugaba that's not bad okubanga muteekateeka mumuze ku ground wetumwetaaga because ayina sente ayina buli kimu okitegedde lwaki Muhoozi olinda basoke bakubira enduulu nti yamba silver bucks nga muri mu kintu wakati keje miranga ku TV gibaddeko for 2 weeks wandibadde omanya nti kati silver bucks eragawa ne bakuteeka oti Muhoozi yakutte mu kitavu ky'eggwanga ko muziku mukwata muzaffe n'akwata milioni 4 nazwa silver bucks abantu bagamba weewaawo mutabani w'omukulembeze kitawe si mulungi naye omwana ati mulungi oba ofuna escape route eyebeze ne mukeera ku macha nti Uganda Cranes egenda kusamba nti okay Muhoozi n'abeerawo n'asupportinga team n'agendoosinga n'akyala mu nkambi n'afuna attention y'abavubuka yandibadde saazi naliko opposition side nga wakanya kya internet okutabeerako naye tubatya mu ggwanga for over now 8 months nga Facebook yavaako nga Muhoozi otunula nga atonga muyagala bali mu kuleta leta hano kati akapeeno gena zikubira okujjako ngejamira option yamwe ey'okubiri mwine mundu ya buli kika muso okulujja ku mpaka then that's okay oba kitegera but realistically bino bye mulimu tebikola simenya mu Ashburg ya losing numbers kasa na impact yateka kuzimbako ate okujja kuononera byolinawo sene zemba malira kabo muzikwate muziteke bintu ebigasa abavubuka okitegedde munye pesa abavubuka mpitirivu nyo bote balina mirimu imilio gamete abavubuka b'ejindi bana kye bakola mbasapoti zede milioni 10 men ojja kuba tomanyi miti bajja abantu bameka gyosise okugiza ku side yo nze waso Emmanuel